kubanga tuli balamu gwe era tereera wadde gwe mugole beera serious bw'otula mu kamera tubaliriza okujja climax olunaku lwaleero ennaku z'omwezi nga 12 ogw'omusanvu 12 tubeebaza Katonda tukubanga tuli balamu tugenda kwanjula ensonga etuleese wano. Ensonga etuleese wano si ya bulijjo, ya njawulo, yakutereeza maka gammwe, yakumalako bawala midibo, yakumalako basajja bidibo, yakumalako basajja kubalaga nti mulina engeri gye mukwatamu abaka n'abakazi. Omulamwa gwa leero tugenda kusooka n'okwagira muganda waffe Kitone Nampijja gwe mumanyi nga Naalongo, mulabira nnyo ku TikTok ne YouTube, ne kati yafuuse Naalongo wa ggwanga. Olw'ensonga tuffenna ffenna abali mu industry tukkaanya kimu naye era tumusabira Katonda amuwa omukisa, kyonna kyakwatako kiraba omukisa. Nga sinagenda mu maaso kwanjula nsonga etuleese, ngenda kusooka kubanjulira ttiimu gye mulaba wano mu maaso, nga ntandikira ku mukono guno ogwa ddyo ogw'omusajja ow'olubuto olunene lwe yagaana okuduwaminga gwe bayita Promota Jemba, anywa omwenge omuganda ow'ebiveera naye ng'ate ku nsonga y'abakazi tomusinga. Promota Jemba agenda mu eddakiika 2 yeeyogereko, ono yajja okuddako Shabimu addeko, waliwo gwomusajja gwasinga osiba abaana mu Uganda naye ajjaddeko, omugole asembeyo sebo omutamivu omwenge oguganda ate nomutaani wa Gerard Kiweewa famire gyavaamu nnwi kati taata yasalawo anywa bbiya ne kasola ga Nairo, omwana asalawo okukuguka mu mwenge muganda, baagabana department mu kunywa omwenge era banaasuwasula Kitone enkya tulinawo empaka z'okunywa nga Jemba atuuka ne taata we ani agenda okusinga okunywa omwenge. Sijja kulandaga nnyo Jemba sooka obuze kuba tulaba kuba tuli live ku channels ezimu obabuulira lwaki tuli wano nze nja okukola climax ne Abe ne Kitone. Bannayuganda okusookera ddala mbeebaza okwagala Naalongo Kitone. Microphone ezuulika munene alina akaloboozi katono nga nze neyanziza nnyo neyanzize okusookera ddala bannayuganda mbeebaza okwagala Naalongo Kitone Nampijja. Oyo Naalongo Kitone nze mukulu wange yadde akomaawo naye mukulu wange era gwempa nnyo ekitiibwa. Okusookera ddala agenda kubalaga ebintu ebyenjawulo, mbasaba mujje. Ono mukulu wange bajja ebigambo byonna byayogedde bituufu, nze naye wetubeera mwembe omuganda Emmengo era ye yagunjigiriza ye yantwalayo, so kati waba ayogera tampaayiriza ayogera kye tukola nze naye naye nga kyembasaba olunaku lw'enkya mujje mubeere bangi ku climax. Nkimanyi abantu mwagula tiketi naye nga we mwagula tiketi temutulekera ndongo, abaagula mujje mutuule. Nammwe abantu abatannafuna tiketi zikyaliyo mujje tubeereyo nga tukuba endongo eno. Endongo eno egenda kubeera ya byafaayo, endongo eno ekigenda okundeeta nga bukyali njagala kwongera ku bukodyo kuba okuva Ssaalongo bajja we yafuuka Ssaalongo mbadde ngezaako naye gwe neebuuzaako naye babikuba Ssaalongo bamugwako Lwasa ndi kyeyamaani we mwebyo ebintu ekyo kyennyininyini kyekigenda okutuleeowajje talinawo mwana n'omu n'olwekyo byonna gye muli muveeyo olunaku lw'enkya mujje mu ndongo. Enteekateeka nnungi, abategesi bonna ab'amaanyi basazeewo okuyimirira ne Naalongo Kitone. Kasita ate kati mulaba kkulu eno ensi eba eweddeyo, mujje tubeerewo bubeezi. Kale bwe bamugambye bamuyita senga simanyi zibala emmanga, simanyi senga nnyinizo, simanyi ziba bbiri nage sibitegeera kayeeyogereko teri busuubu bwenkulya ku basenga bano bamala obudde bungi nga bagamba abakazi bakyalina ensiko naye abakazi balina kye baafuna. Naku zino abakazi abayinamu tebamanyi na byansiko, bamanyi luzungu naye ndaba nte be basinga n'okuba newakawo mu buliri. Kati senga njagala otubuulire maka kigolaba ennaku zino golaba gabasomyeko gosanga ennaku zino gakyankalanya ennyo amaka gonna aga President Museveni tutula misango enkya n'eggulo tubawumbira abantu abo mulimbalimba abawala ne mubateekamu entengotengo simanyi kamyu ne mubalimba tebagenda kufuna future bafundikira babonyebonye. Senga nyonyera eggwanga otubuulire byemigenda okukola ekyonaku lw'enkya. abalungi mikwano gyaffe mwenna batulaba bannaye tusanyuse nnyo okubala amanya n'eddoboozi Senga Najjuuko zikula n'angalo tetutumidde mwana olwaliro ngamba enjala enjala ngakuwa Naalongo
Kitone Nampijja bwasazeewo n'agamba nti ennaku zino kanteeketeeke abaana oba ab'obulenzi n'ab'obuwala tusobole okuba nga tubongerako omanyi okuyiga tekuggwayo nkimanyi nti olina by'omanyi eyo naye ate munnange bw'oyongerako kabirala ate oba nga olwaggulu nnyo n'olwekyo jangu enkya tukulindiridde gwe yagula tikiti naawe atannagigula yangu obwangu mukwano ojje ogule ku Remax ojje tugenda kulaga omuntu ajje kulaba kyesikula n'engalo enjala olwaleero njagala abaana b'obulenzi abo boolaba essawa ya leero obeera n'omuntu naye nga tamanyi na ggwanga lye nga yamulimbalimba dde eggwanga namugamba nti nze ndi muganda naye nga omuntu gwali naye si muganda njagala mulaga obukodde amutuuse kuogo okumanya ekyama mulaga obukodde omugambe nti kati awo okwata wano booti ogenda kuwulira abadde akugamba nti munnange nze ndi muganda nze ndiweewala simanyi ndiweewa obulenzi simanyi ndiweeweruweere simanyi nze ndi mulyannaka ojagenda okulaba nga muntu wengulu eri adanike uwi mayi olyena ulayi amahuwa gasira wonyala nabi byonna birindirira ekya ku Remax ekirira ku basenga okugamba nti basenga ekyo toddamu tonafuna kusenga kati tonafuna kusenga teri senga nyina Uganda okuwagira ebintu bya Uganda ekiddese wano olwaleero kuba ndi mukyala advocatingira abakyala njagala nnyo okuwagira abakyala era omukyala yenna bw'aba ayimuse n'avayo n'agamba ngenda kukola kino mbeerawo ku lwa Naalongo wendi era ekinsanyusiza nnyo nti Naalongo kati mugumu okusinziira ku ebidiyo ebyabaddewo kati mugumu bambi mbayita olunaku olw'enkya mujje tuwagire Naalongo mumumanyi nnyo mu kukola ki abasajja abawagira nnyo era n'abadifendinga kati ate nze nendifendinga nnyo abakyala kati nsaba enkya mujje ng'ow'abakyala n'ow'abaami lwaki abaami bakola kino lwaki abakyala bakola kino nsaba banna abagula tiketi mwazitereka muzireete kuba ate bw'ogigula n'otajja ate newasigala nga akatebeko keereere kyetusinga obutaagala tetwagala babifaananyi bakuba ebifaananyi ng'obutebe bwereere tukakasa nti mugenda kujja muyige mugenda kujja musanyuke mujje oddeyo ewaka ng'okyusizzaamu okyuseemu oyinza okuba oli eyo ng'oli ku bintu byebimu naye ng'ate osobola okukyusaamu jangu mujje ku Climax emakindye ew'omukuludule wewali omusomo mujje musome ate kuliko n'abayimbi bayitirivu nnyo ne bacomedians webali bangi nnyo nange kenyininyini ngenda kubeerawo abaami mujje bambi wendi mujje mumbuulire kuba bambi mbanyiiza kati mujje mbanyirize eddala enkya nakyo kiveewo lumu tuddemu tukwatagane bulungi abasajja bino ebya DNA ono byalimu mujje mbabuli waki temwetaaga agenda ku DNA kuba kati ono mumulaba kukogga kutuuka awo yasooka bya DNA yandibadde munene okusingawa bajjoga omulaba bajjo tagenda mu DNA tasobola kuba obudde tabulina kati era naye akimanyi bulungi bwagenda yayinza ofuna ebitali birungi obudde abumala eno mumuwaffe kuleekaana so bambi enkya mubalinzi n'abakebera ani yakebera abalongo sinzi nakebera abalongo naye omunaana tonababakebeza olwaleero nsiimye nnyo okubeera mu kamera nga Nampijja Kitone senga w'abaana abaliko senga Nampijja Kitone yaliko ensangi zino yensonga lwaki mulaba nga atusitudde ffenna ne tubeera ku mukolo gw'ogenda okubeerawo enkya ku Climax wano emakindye 13 mujje mu musomo gwa Nampijja Kitone senga ow'omulembe omutebi olunaku olw'enkya omusango gwange ngukwasizza Nampijja Kitone nagukwasa bajjo ne gumulemerera ogwa Naalongo yazaala abalongo kati emyaka 7 nze mbimala ebiseera ebisinga naye yanvaamu Naalongo yagana okuleeta abalongo kembuuza muteeke ku kitimba muteeke mu kkooti y'abantu oba ngira mumuleka naye emyaka 7 ng'ogambye omusajja nti nina abalongo n'oba nga tobaleetanga
Wamala kirala naye kiŋŋamba okubaleeta ne mbalaba sibalabangako namugamba namukwasa bajjo n'amulemerera mukazi wa malala naye kasooka enjogera erinnya lye naye namugambye nti wiiki ejja baba taleese baana ku musaayi DNA kooti y'abantu yegenda okusalawo olunaku olw'enkya wano ku climax Makindye ngenda ensonga nzikwasiza kitone. Kooti y'abantu beegamba nti muteekayo ku kitimba tubanje abalongo ngenda kukikola. Era kolole mugenda n'okukitegeera abakyala bagenda okujja n'abasajja baabwe oba abasajja bagenda okujja n'abakyala baabwe. Kolole mugenda okumanya nti abakyala baffe bano abalungi ennyo batuzaalira nnyo abaana abatali baffe. Beewaanawaananga nnyo edda nti omukyala yagaba omwana nga DNA tennajja. Kati tugenda kukulemberamu olutalo omwana nga tannaba kukaaba asooka kukeberebwa DNA. Tulinde ebbanga ddene n'ebyo byonna ebisingako awo mubirinde enkya mu musomo gwa Nampijja Kitone ku Climax Makindye. Ebigambo tugenda kubyogera. Ngenda kubeera kojja olunaku olw'enkya omulundi gwange ogusoose omulundi gwange ogusoose wadde abantu bagamba nti namwandu tagaba ddagala nze obufumbo bwange bwa kkono. Abakyala sibalinamu mukisa naye ng'abaana mbayina naye abasinga DNA yabafuuwa. Nsigazza balongo bokka be sinabakutereza. Mama Fina sagala mubize yankuula nanzijjamu amaalo gonna ne muvaako omusawo muganda namuvaako. Naye kino tuli serious kinkya tubeerewo Climax Banampijja bannange temugattuka enkwakyo ya 27 ne Clever J wanganya ebyo kooti y'abantu yabisalawo. Oyo yabadde pulezidenti w'abategesi b'ebivvulu Abidex namuwa bagala bamuloopera emisango ne bamusuulira obwala ne mbaganza omwana owange nze DNA enjikebera bwenzi bwe nkuwa olubuto olwaleero sikuwa buyambi nkuleka n'obonaabona n'ensi bw'osigala onneesibako n'onneesibako nga manya omwana oyo ayinza okuba ki. Era nze abakazi bangi abagende Abidex abadde abalimba yakebera DNA. Gwe omusajja alina tobonaabona agenda kutwala mwana mu kyumba. Bw'owa omukazi olubuto tomuwa buyambi aboneebone bw'anaasigala akwesibako njigiriza abasajja akebera DNA entuufu. Mbagamba musinze njogera temuntegeera. Buli omusajja kosobola osirike buli omusajja yenna ng'oyagala okumanya nti omukazi akwagala bw'omuwa olubuto tomulagala abo kubanza olwo yansiba abaana mu eboniiza omwo ng'omwana nali mwagala nnyo omwami Katenda amumanyi balinga bamwita Shanita. Omwana yali adda ku balongo owokusatu nebbalamu oyo yamuteekanga soko sirike ate naakufumbirwa soko sirike yamanyi balina mukago bamunaana kati njogera true story bayita ebyo njogera ndi serious oka mundaba nga ali mu Katemba. Kati omwana olina omwana yanfaana ekiwalata omwana abbe leka omwana bane mundeke njogere nze njogera kati enkyajja kwogera byenjogera mumpulirize bulungi. Omwana nga yanfaana ekiwalaata omwana nga mwagala nnyo ate ye mwana gwe nasinga okulabirira paka kati omukazi yatulimbalimba n'alimba Abidex n'alimba babbala mutaleetanga mwana bagamba omwana muleeta olwokuna muleeta olwokutaano kyokka ye mwana gwe nali nsinga okwagala baalinga bamuyita Andrew. Kati bwe ŋŋamba abakazi soko sirike bwe ŋŋamba abasajja topapira kulabirira mukazi. Omukazi gyakoma okwesibako ng'omuyisa mu mbeera embi n'akwesibwa nze ndi omukazi omugaga gwe nazaalamu katono nnyo byenjogera butoli musajja sigobeebakako leka tubyogere. Omukazi nazaalako omukazi omugagga muleke njogere nazaalako omukazi omugagga nga talina kyambalako ne muyisa ne siri yaleeta omwana wange kitegeeza oyo omwana abawo kubanga mugagga mpuliriza mugagga talina kyakweguyaako naye asigala akunoonya ki abalongo tebakunoonya Abidex tebakunoonya Abidex abalongo bange tebakunoonya abaze kubala kati nze ombala nkubala abasajja kyembawa amagezi bino ebikazi bijja bibabala namwe mu bibale bwe saba Katonda ogambe kasita nkikwatako bwenti nenkimaliramu kijja kubonaabona because reason eri emu
bikazi mwe muli basiru N'abasajja noyagala abantu abasiru bikazi mwe muyitiriza obwenzi era kati gwe bajjo okutomera abatuguddeko bajjo ne maama waba mwenzi aba musiru ne maama wange waba mwenzi aba musiru kakati muzikiriza kati bajjo buli mukazi yenna akutomera kale kabita abantu bannamawulire kankiyalinge mwami bajjo ntwala omukisa okutegeeza nti bakuyise kusomesa nsomesa nti ate nti onaasomesa kale mwena bannayuganda wetondera abakazi sijja beta toyita bantu abakazi munsonyiwe wetondera abakazi namwe abankuula nange sijibasonyiwe soko gambe betonde nga bankuula wetonde abakuula kati etondere muna netondera wetondera abakazi nabo bajja kwetondera bakuula kale abakazi munsonyiwe bekiyisiza obubi nemukendeeza obuyayi n'obwenzi namwe n'okulimba mukendeeza kakati mwabankuula mwababba abaana bange ate mwesiri basonyiwa bagamba mulya mamba ab'omu n'avumaganya ekika kyonna mwabirabye ebyamponye mwabirabye yafudde bisaawa zino bajjukire okuleeta abaana abakazi muli pulogulemu bagana batya kakati olina omwana Shamini olina abaana bameka babiri omanyi taata waabo oyinza kuba tomanyi taata w'abaana bo tebasobola nakubala musajja omu osobola ozaala musajja omu naye ntya omukolo senga yakyawuliriza nje temwegwa mu bulago okola ki ge magezi amatuufu lwaki ojja ozungira ku nsi abamwetanga bawe bajja kufanya babiri abaana batali baabo omuntu alina waaka bamunoonya ye senga waaka kyeki waaka ye musajja abanga amalako waaka akwataganira wano okuzaala okimanyi nti nowaakamu azaala sebaana tolina kyomanyi kati kambasomese katonomu abe senga soka osirike kansomese kyebayita okuzaala ne waaka byawukana okuzaala ne waaka byawukana buli musajja katonomu abe buli musajja ayima azaala abe soka osirike buli musajja akuba saluti azaala si buli musajja amalako nti azaala abasajja bangi abamalako ng'asobola okuwubira essaawa 3 kunya naye nga talina mazzi gazaala naye osanga lwasa nga wadakiika 2 ng'azaala owulira bannayuganda mwenna olunaku lw'enkya bannayuganda mwenna olunaku lw'enkya tubayita mujje mumanye amazima agakwata ku bikazi bino tubabuulire ku bakazi bannayuganda mwenna kate katereze bannayuganda mwenna abakazi munsonyiwe enkya mujje mumanye lwaki Katonda yabafuula abakazi n'atabawa mugo gwa Musa yalaba nga mwandibadde babulabe nnyo yalaba nti mwandibadde babi nnyo singa omukazi abitegesa bakubanga oli mukazi ate wandibadde mubi nnyo kubanga Katonda yakuyamba n'akuwa ekyo mu maaso n'atakuwa kakati nga tuvudde mu kusaaga z'abakazi mbagazaaki nsobola okwemazisa kati omukazi mwagazi bayita tuve mu kusaaga ngenda kubakinyumira lwaki abakyala bemuyita abantu bagamba abasajja 8 ku 10 kano njala mukategeera olunaku lw'enkera mumpoganya ate loya w'abakazi kakati bannayuganda mwenna tuli enkya ku Climax bw'otuuka emakinde ku share ya KFC ojja kuba olengera emikolo nga batimbye ebweru okuyingira mmeka okuyingira mutwalo gumu VIP emitwalo 2 emmeeza mitwalo 5 osobola okubuukira ku simu ya kitone bwayagadde ogula tiketi kati olewewala ensindika bano owaye tofukako producer wa TV kole kyakuleese mwenamwe nambabuulira bannayuganda mbagamba nti olunaku lw'enkya mwangweko wano ku Climax ekifo kitono mukeere jangu n'omwagalwawo jangu ne malaya yo erabe ku bintu ebibadde temanyi buli mukazi yeetunda naawe kenyini weetunda engeri gye weetundamu yeyawukana naawe kenyini weetunda abitegisi waliyo mukazi atali malaya akali soko sirike kati mundeke tuwe pulogulamu ekitiibwa tuwe
puroguramu ekitiibwa buli mukazi n'omukazi wewaka akusabiriza akameeza aba teyeetunda omusajja azungana ku bakazi teriyo omukazi ateetunda nkyuse tika temwetunda ekigambo toyita mukazi malaaya kale abakazi temuli bamalaya muli ba corporate prostitutes mwetunda mu ngeri ya corporate kakati kanyanjire omugole w'olunaku twagiddwa Shamimu tayagala kwogera omanyi kati buli muntu wadifendinga nnyumba yaye banne ng'ate nojja n'okwata abakazi tebambeezaawo bw'okimanyi Shamimu sooka osirike okimanyi nebaka ku mukazi emmotoka yange neggwawo omanye ebisiraani byenzija mu bakazi omanye ebisiraani byenzize ku bakazi Shamimu temwampadde kwogera katono bajjo ayogera bannange olunaku olw'enkya bajjo sirikako obuzinduka mbubbe okugenda mu byafaayo ate nga tugenda kusaba Nampijja Kitone bajjo sirikako tugenda kusaba Nampijja Kitone omusomo guno agutambuze Uganda yonna tukkirize tugaane baga okuyiga tekuggwaayo okusangana w'emyaka 9 ng'agamba nti kino mbadde sikimanyi teriyo musajja alina mukazi omu ate mugenda kitegeerako olunaku olw'enkya nti teri mukazi alina musajja omu ate mbagambe nti buli mukazi yenna mwenzi naye akuyamba buyambi naaba nga takulaze ate teriyo muntu mwenzi nga bwawaka kuba yakugambirawo tugende mpola bajjo ebisigadde ne bannange twaze mukomera temwagala twogere gweruweganowoleza abakazi bo temwagala twogereko mazima twegala kituufu Shamimu amanyi taata w'abaana bo bamuyitaani kusimba obwenzi kakatiamugamba tuyegagera bya buliyo tomanyi taata wa mwana wo gatoli wano gati bakazi tebulikennyini ayogera awolereza abakazi temanyi taata w'abaana be kale katubagire omugole w'olunaku Nampijja Kitone omugole ebisigadde bw'oba onyiiga tojja olunaku lw'enkya kuba mazima mere oyo yezubeeda mikwano gyange nze Nalongo Kitone Nampijja muko omusajja munansonyiwa omanyi nze ebintu bwe bityo sibisobola ngezezaako okukwata seri mulowooza gwe nsobola nga Shamimu asoboka Katonda wange nenga ate oba nandigezaako bajja ye naye abadde anjise Shamimu akutta ng'omuyita obwenzi naye olunaku lw'enkya kankubuuze ekibuuzo kimu mbuuza eriyo omukazi nga shuwa toyina morotoli tokimbuuza gyebali bayitirivu akyogedde gyebali abatali benzi sirika bajjo olaba agambye esirikako kakudde musirike kamuddemu kakankubuuze kimuddemu agambye gyebali tasobola kugamba nti gyetuli ekino nawongalira abakazi yasiba emikolobero omusomali gwatandise eddafu netumanyi wenanyini kukkiriza gwenanyigaana gaana nkwera kukwata senga mukyagaana mukyagaana nga babawadde abasajja mukyagaana nga babawadde bannange byonna babikolekumanyirira abakazi tebakyagaana ate gwe bajjo olina okukola press conference nga wetondera abakazi tukomyewo ku mmeeza kati tukomyewo ku mmeeza kati Jemba kakati musirike oda bamusirike muko Big Brother tubadde mu Big Brother house muko omusajja tukomyewo ayogera twogere Nalongo Kitone eyansiba abalongo kayogere ate muko omusajja bw'aba ayogera tasobola kuleekaana ndi mukazi wa mirembe mingi
olinga agamba nti fe aboogedde twali nze simanyi kyabatakako simanyi kyabatukako naye sifukamidde naye abaami mwenna mbasaba bakyala bamwe mu bansindikire olunaku lw'enkya ku ssaawa 10 n'abaami bagireko n'abakyala mbasaba abaami mubajjukize nti enkya naalonga alina kyagenda obakola ki kyagenda obagamba ku climax wano kutandika okusomesa ku ssaawa 12 zennyini ssaawa 3 abayimbi babayimbire kuba tubalina mu bungi ne bannakatemba naye njagala tusooke kuyiga kuba amaka gaffe gatuwabyeko olw'ensonga tulina emikwano emibi muka omusajja ozunga n'abantu abasula abebakanga butya ate abasajja nabo bazunga n'abantu kakati abantu mujje mu kategole ez'enjawulo tulabe bwe tweyambayamba kubanga buli muntu alina kyamanyi yandikigambye munene nga omusanga tawakola ki tawayina mbayise nga mbeegayirira abagula tiketi nalongo balagire bulungi ekifo olunaku lw'enkya mujje ne tiketi ezo zennyini ze mwatugulako era mujja kuziragayo mukole ki muyingire abataagula zigenda kubeerawo ku mulyango era ng'owaayo ssente ne bakuwa tiketi n'okola ki n'oyingira abaami mbeegayiridde mu nsindikire bakyala bammwe saagala ne bw'obanga mukazi ojo tomukkiriza kutambula kuno mukyala gweraga omukazi baawo message eno omugambe nti nalongo yagambye nzikiriza ngende mu musomo kuba kino kyetukola kiyamba ggwe n'abaana bo kubanga oyo kyatamanyi bw'anajja wano n'akiyiga naawe ojja kufuna emirembe waki ewaka abaami mbayise mu bungi kubanga DNA mwe besinze okukosa mwe abaana baba bajjako fe abakazi ne tubasigaza teri mukazi yasigaza mwana nga si yamukola nga si yamuzaala kitegeeza mmwe twetaaga ebintu bingi benjagala obbagamba maaso ku maaso mutegeere lwaki embeera eyo nnyingi ewaki ewaka kale ebigambo byange tebigenda kubeera bingi pozi olunaku lw'enkya abatategedde osobola okugula tiketi kati ku ssimu kyo njagala osomera abantu bano essimu yo kuba bateeka sente za tiketi abasobodde okugula oba ez'emmeeza zonna zosobola n'abali ebweru nga mwagala kuwagira ku naalongo kitone musobola okumuwagira kati ne mumuzaamu mulaalo kyammanyi kwe muli muwulira mumuwe ku ssente kubanga bino abitegeseza ssente ate yakola lwose emirundi ebiri waliwo akasajja akafere kamuba wali ku Tavani Woods n'ateekamu miliyoni nga 2 ne zifa kanawana ataddewo miliyoni ddala nga 2 kyokka amaanyi ge gali mumwe bantu bwe munaamusoboza ne mutajja nga museka ate nga mugamba nti ababeererawo njagala abasajja nga n'obuyambi ababa bwa bwereere nammwe abasajja mwenna abasajja bangi temumanyi just ngeri gye bakwatamu mukazi kubalimbalimba kubeera mu maka gammwe kuba amaka gonna gatambulira ku bulimba mujje muyige sayansi y'okutambuza amaka ate omukazi bweba tumulimba kitegeeza tomwagala abakazi balinga baana bato osobola omugamba nti guli muliro n'omugamba nti oli sukaali kugamba abakazi entegeera yaabwe bwetyo katonda bwe yabatonda nga babebi era ng'omusajja ampuliriza bw'oba tosobola kanjogere mukwana ampuliriza bw'oba ng'oli mu maka nga tosobola kulimba mukazi wo gwe mulimba bebi tugenda kufuna ennyonyi myezi 3 emyezi 3 bwe gituuka negwako muga bebi kanafunye contract e Kenya ngenda bampadira myezi 6 okwate miliyoni 3 zimulekere otambulemu ogenda okola obwenzi bwo okoma muga bebi ebintu byansala bwakomawo omusuubiza ennyumba ebintu tulina ebintu 50 byosobola okulimba omukazi n'afumba mu maka emyaka 10 omusajja tugenda bibagamba enkya omusajja ow'amazima tosobola kubeera na maka kyovala nga bufumbo bw'abakiga buyuga nnyo nti bamazima abakiga tebasobola bufumbo abakiga tebasobola bufumbo kuba muli bamazima nnyo olunaku lw'enkya mugakola ku Abitex kojja mulabe ku Shamimu awugganira abakazi naye kenyini akweka buzeewe bubi mulabe ku bajjo nze ngenda babulira mazima zisira okusanyusa abakazi kuba mwamenyamenya dde emitima nabakowakoowa ddala lwa bubbi bwammwe mukwesa abaana bange olw'obubbi bwammwe kati n'okutaasa abasajja abatya okwogera bino byenkola ki bannange mbeegayiridde naalongo kitoleka basomere ennamba ye abasobola omuwagira enamba yange eri 0753 soma bulungi eri 0753 oba kumuka 0753 nkola 53 mukaaga 3 ye naalongo nampija kitone abateekekedde omukolo gwano bambi mujje nabe tetujja beegayirira nnyo kino kiyamba mmwe ate mwe abantu abasika ku social media muyina ebizibu mu Uganda osobola okusanga nti abasajja 8 ku 100 abalina omukazi nzisi abakazi bannema bwe nkwana leero kitone ng'alina waaka enkya nja kulaba yuzubeda amusinga obulungi kwegamba nze obutamatira bwannemesa abakazi ovala nga ndi muwuulu manyi kano ajja kunkolayo wange owa bbulu atafaanananga mmwe kale press conference yano bwebadde bwete bwe tugenza olunaku lw'enkya tubasuubiza ne Lwasa waali agenda gaba ku ssente ababuli n'abakazi ba media bazirebakako ng'abamu bali wano betute nabo
yabuukinze dda tebo omugagga Lwasa osanga Zibeda aseka y'omu ku bavictimu ba Lwasa tubaliize wano olunaku lw'enkya